Dasinkanya abakulembeze mu municipality y'Emityana ku nsonga y'ensimbi z'emiruka. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'Emityana Joyce baagala ntwatwa okulondola enteekateeka y'ensimbi z'emiruka eya Parish Development Model. Ategeeza nti ku miruka ena egikuba Town Council y'e Mubende ensimbi obukadde 34 ze ziri ku akawunta z'ebibiina eby'enjawulo kyokka tebinafuna lukusa kukozesa nsimbi zino. Abakulu batambula ne basomesa abatuuze baffe ne beerondamu obukulembeze era buli muruka abulina Parish Development Committee. Okusinza kutandikira w'Emityana abantu enteekateeka nti bagijjumbidde olw'okuba nti gye yatandikira yali esosola wakati w'omwavu n'omugagga. Omubaka Joyce baagala ategeeza nti enteekateeka eno erimu ebituli bingi naddala kungabanya ensimbi. Okutandikira ne ku nsonga z'emiruka naddala egiri mu kitundu kya Buganda ate nga n'Emityana mwekola ki? Nti emiruka egiri wano mitono mu muwendo ate emiruka egiri mu bitundu by'eggwanga ebirala miyitirivu nnyo naye nga ssente bagaba ki kyekimu. Baagala ategeeza nti n'obutakwatagana ku nsimbi entuufu ezirina okujja abantu mu bwavu nakyo kizibu ky'amaanyi. Kati bino byonna ebya ssente okubbibwa ne bagana tugenda kuwaayo milioni 17 ne bataziwaayo ne bagana kati 10 nazo ne zitatuuka abamu bafunye abaate bafunye bawandiisiza abantu bakyamu ebyo byonna ffe twabirabirawo nti bijja kukola ki era eggwanga ne tulitegeeza. Abakulembeze ku lukiiko olufuga Town Council y'Emityana basinziremu n'okuŋŋaana luno ne bamulugunyiza omubaka nti enkola ya Parish Development Model okuva bwe yajja mu disitulikiti yaabwe abantu baabwe naddala abasuubuzi mu kibuga Mityana basula kutebuuke olw'emisolo egisusse ogw'omulamuzi. Twali twakayingira wano nga yakafuuka municipality twalina bakazi employee abaagendanga ne basolooza nga tekuli wamu bateekanga ku kintu ky'omuntu tewakasitika tokkirizibwa kuggulawo n'agumiikiriza n'alinda mpaka lwamala otegeeza ekintu ekyo. Naye kati olwali tulaba emmundu yeekulembera. Kubanga nasituka ng'omukulembeze nengenda mu revenue ne baŋŋamba tubawa assessment ng'abantu naye sente tuba twaddeko emitwalo 4 si ze tulina okukola ki abantu baffe tubabuulire nnyo nti baba bakuwadde ekipapula genda mu revenue mu ofiisi oyanje ensonga. Bajje wange ninamu obusawo bwa sukali obwo ate nno kira 25 ne bangerekera ssente nnyingi saaliwo ne ŋŋendayo ku revenue bwe natuukayo bangerekera 15 ne bandaga nti banzigiddeko emitwalo 2 nkole 13. Bano nga bakulembeddwa mu meeya wa Mityana Town Council batuuse n'okutiisatiisa okugala amaduuka gaabwe mu kibuga Mityana okutuusa nga ekitongole ekyoza ky'emisolo kyogerera abakozi baakyo abafuuse ekizibu nga bagereka emisolo egitali mirambulukufu. Abamu babayinako n'ennugu can you believe nti abantu they are ready to testify oli nga bamugerekera emitwalo 10 bw'ajjawo okuzino ne bayisinganyaamu ebigambo oli bwadde onaamugaa kati njagala n'abiri. Paul Siano Mukibi ne Yuda Musisi BBS Terefayina Ageesigika.